eno struggle si ya Bobi Wine, si yange, si ya Mayor, si ya MP, si ya road councillor, wabula ya bannayuganda. Wali bado obuuza nti bannayuganda banaasobola okuggusa struggle eno ye bajja kusobola okugiggusa. Lwaki? Kubanga be bannannyini buyinza. Bakyabulina nedda. Mwami Museveni n'abamukkiririzaamu baabo bawambako. Era kino okugamba nti n'obuyinza buli mu bantu, no, tebuli mu bantu, mpozi buli mu bantu ab'olubatu. Okulembeze bwatuuka okugamba nti nze siweereza mmwe. Mwami Museveni yakyogera, siweereza mmwe, nze mpeereza bantu bange. Kakati mwene tugenda mu kulonda naye oweteeseteese okuwaayo obuyinza, akalulu obululuze akapapulupapula tekanzija mu buyinza. Therefore bannayuganda obuyinza tetubulina, kubaba obuyinza kitegeeza okuba n'eddoboozi, ng'eddoboozi ly'abantu liwulirwa ku nsonga ezibakwatako. Eddoboozi ly'abantu nga bwe boogera nti kino kitambule bwe kiti bwe kitambula. Nawe oli wamala okugamba nti nze sikoleramu, oba kitegeera kooti neeyisa ruling nti kino kitambule bwe kiti, gwe n'ogamba nti abalamuzi si be batambuza eggwanga lino. Kiba kitegeeza nti the principle of rule of law yavaawo wano mu ggwanga. Ekyokubiri nze ku mutwe guli ogw'amawulire nti by rule of law oba kitegedde ffe NUP nakutegeeza dde empagi ettaano kwe tuyimiridde tufanisa ekikonde a people centered government ye empagi nti eddoboozi ly'abantu because be bannayuganda be bannannyini nsi. Eno ensi bwe tuba tetusobola kutuula kugamba ku bakulembeze. Ate Uganda munnange okuviira ddala mu gyenkaaga mu ebiri tubadde n'obuzibu obwo, tetufunanga mukulembeze azze n'amaanyi g'abantu, taliiwo, wabula lyanyi lya mmundu kuzoganya abantu n'obakola by'oyagala n'oyisaawo by'oyagala. Kyova olaba tebagambwako, nakugamba balina that entitlement. Obagambako kimu bibiri ffe twalwana mwe mwalwanirawo. Nze gw'olaba wano lindi iso nalireka mu nsiko wakati biki ky'ogamba, obalaba ne arrogance gye balina ku kkubo. Onawo osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde ofiiridde olwaziza n'okusoomoozebwa okulala. Asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina Katumba Faizo muna NUP abangi muyita Sendi naye yeegwanyiza obwa kansala Makinde West. Makinde West 2. Makinde West 2. Okukiika wano ku City Hall. Yeah, ku KCCA. Okay. Katumba buuza abantu. Abalabi baffe era abatugoberera mbalamusizaako mwebale kola. Twebaza Katonda nti tukyasa tukyali balamu era tumusaba atwongere obulamu obulungi, atuwe sente zirimu omukisa kuba osobola okufuna sente naye nga tezirimu mukisa. Generally ateeke eddembe mu ggwanga lyaffe. Omanyi eddembe kyawukanamuuko n'emirembe. Eddembe n'emirembe byanjawulo. Era bannaffe abamu bagamba twaleeta emirembe. Bitya? Anti eddembe lyo terigabwa. Ddembe liba liryo eddembe nga buli eddembe ly'obuntu. Yes. Emirembe? Then emirembe kwe kubeera awo ng'osobola okugenda w'oyagala, ng'osobola okukola ebintu by'oyagala, oyagala kusisinkanako banno n'obasisinkana, ebintu ng'ebyo. So erinnya lyange nze Katumba Faizo Sendi, ndi Makindye West 2, ye constituency eyo. Makindye West ku mutendera gwaffe ogwa bwa Lord Councillor eyawulamu electoral areas 2. Waliwo Makindye West 1 ne Makindye West 2. Kati Makindye West 2 eyo gye nvuganyaako nga Lord Councillor LC5 okukiikirira abantu baffe mu lukiiko lwa KCCA. Kati bwe njogera Makindye West 2 mba ntegeeza abantu abali mu miruko 8 okuli Nsambya Central, Nsambya Railways, okuli Katwe 1, Katwe 2, okuli Kibuye 1, Kibuye 2, okuli Makindye 1, Makindye 2. Yes. So eyo gyendi naye nga abantu mbebaza sebo nawe mwami Sekanjako nti abantu bongedde okunzuula
Yes, omanyi bannayuganda kati balina ekintu ekyenjawulo kye balaba nti omuntu bwe bakuzuula ne bakutegeera nti bulijjo bw'atyo omanyi bwe tubeera mu art kati Honorable Kyagulanyi president waffe yali akuba muziki gwe nga tosobola kulowooza nti asobola okukomandinga struggle. Oh yes, naye bwe yavaayo okitegeera. So kakati nange abantu babadde bandaba mu kuzannya firimu, mu kuzannya ku stage awo, waliwo nyina omukutu gwe nabaddeko oli n'akuba essimu n'agamba kakati nze bulijjo simanyi nakumanya nti oyo gayi n'okusoma yasoma. Abasinga bakola naye lwaki ozannya nnyo ng'olina olugambo kiki? Si lugambo lukalu enzannya ssebo. Nze nnyo okulaba nga nkyankalanya. Eba character oluusi oli director n'agamba zannya bw'oti, gezannya bw'oti, yes. Era ffe twagala okwebaza President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nti asobodde okuggyayo talanta mu kisaawe ky'obukulembeze abantu ze babadde batamanyi, kubanga luli oba oli awo abantu bangi babadde batafuna mukisa nga buli lwoyogera ku kigambo ky'obukulembeze, buli lwoyogera ku by'obufuzi omuntu alina klasi y'abantu already gy'abeerawo emubeera mu birowoozo. Ne Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja kwe n'alaga nti osobola, buli muntu weesimbewo, mwabali mu ghetto mujje kwegamba inspiring, atutaddemu omutima ogulaga nti notusobola era kwe kuvaayo tutegede tusobole okuweereza abantu baffe. Ekirala nti omuntu akulidde mu kitundu naddala ebitundu bino ffe tubeeramu eby'emigoteko katwe 1 katwe 2 jangu wano mu Nsambya mu Kitoola awo kirira mu Kibuye 1 mu Nkera awo Nabisaalu abantu abo Nabisaalu nalyangayo nnyo ekikomanda edda. Yes, naye kati abakudulo balukuba ku mubala balukola mu Nabisaalu okugenda balukola naye ng'era mugoteko gukyali gw'amaanyi ng'ogo anti kati gwe buyise ku luguudo naye njagala okkirireko eri wansi gye bayita mu Nsuwa. Kibuye wano wairu zone bagiyita Nsuwa zone. Genda enkuba yakakya. Genda mu Nkera awo. Waayo mukulu Edward yawo ku church awo bagiyita church ya Pastor Mugerwa. Wazibu nnyo. Genda ku Kampala Road, waje tuita Kampala Road Nsambya. Wansi eyo bayita Kampala Road. Wazibu nnyo. Naye tuukayo olabo baddala Kampala Road. So abantu baffe tusinga bategeera nti bwe mpebwa omukisa n'embeera nga ngenda kubakiikirira eddoboozi liba lijja kutuuka because ndi waayo manyiyo wewaawo tulina n'abagenyi bazze bagala kukiikirira bitundu bye batamanyi. Naye ate bannamakinde tubagamba nti abagenyi bano mubaanirize muwulirize ne bye bagamba naye bwe kituuka ku kutuma mumugambe nti ebitundu engeri gy'otabimanyi bulungi lindako Katumba Faiza asooka akole ki kuba abagenyi mwebali. Empapula zo wazizzeeyo era wazizizaayo? Empapula nazizizaayo kuba kati ye exercise gye tulimu twatandika okuzizaayo nga lumu omwezi guno ogw'omukaaga okutuuka nga 23 ndooza ye Monday ya wiiki ejja. So nze nazizaayo exercise ekyabumbujja era abantu bakyatwalayo empapula. Kutwalayo empapula zino bakiyita expression of interest. Gukulaga nti kire ekifo nkyegwanyiza. Kati bwe tumala okutwalayo awo process y'okuvetinga etandike okusunsulamu. This time around NUP ekugamba nti eyagala ekuwe candidate asaanidde. Obudde yes, naye ate era tekwali na kwekwasa kubanga ekyamazima obudde tebwaliwo. NUP yali nto myezi ebiri naye kati obudde we buli era kyova olaba nti process etambula ku mitendera gyonna abantu bazaayo empapula bwe tumaliriza okuzaayo batandika okusunsula. Ensula Makindye West mu muluka gwa Katwe 2 zoni bagiyita Kevina ajali Kasirye Nganda Mulyanyama ayagala bubaka bwa parliament. Bwaliko empapula yajeyo ku mpapula azizizaayo nalwa leero ku Lwokutaano. Oli ku lukiiko lugigaba
andi kakati era kituufu omanye endowoozayo omuntu weweebwa ekitiibwa kati gwe ndowoozayo era njagala abannayuganda bagiwe ekitiibwa naye baleme gikkiririza kuba yo yes so nze obwameeya we bali bangi awo waliwo mwami Bosco Lusagala n'abalala tewali kifo mark my words tewali kifo mu Kampala n'okwetoloola wonna wano mu Buganda kiriko candidate oba ba candidates bakawansi wa bataano mu Buganda mu Kampala mu Uganda NUP ogimanyi ati kati gwe NUP ogibulamu Nakaseke North Enoka akalulu akawedde Nyongole yayita wana opposite tebamwesimba anti akalulu akawedde anti kati oyogera akawedde anti oyogera akawedde NUP ye pate mu nsi yonna esinga okutunda si mu Uganda NUP ye pate mu nsi yonna kola research abantu abajja okuvuganya ku bifo ebyenjawulo kubanga omuntu okumanya nti njagala kuweereza naye bwe mba wakuyitawo kuyingira nyina kuyita mu pate eno it is NUP. They come because balina kuyita mu pate not because ideology y'ekibiina bagitegeera era ekibiina bakyagala. Kati ekibiina ky'otayagala osobola okusaba kaadi yakyo. Nga njagala okubeera omubaka wa parliament mmanya NUP y'empanguza funa kaadi ye NUP. Mwana watu NUP yateekawo ettendekero balita NUP School of Leadership ne basomesa abantu era I'm a proud product of NUP School of Leadership. The best student. Okyanzijukira enkujjukira interview ko eri ku mukutu kuno twaji so kumpayo omutwalo wampa ninja kuwa ne bampa n'ekirabo era kati ekirabo kyaffe kiriwo ndi facilitator je kirieka oli facilitator ku somero bakirina okuba bakwaka facilitation mu facilitation bukiri eze kinfula facilitator nate ne mwoyo gwa ggwanga kikulu because tuli mu struggle tulwanirira kutuuka mu nsi yaffe wakitegedde sijirina omuntu ayesigika sijirina era waliwo abakola ensobi n'agenda mu bantu bwazaayo empapula n'aleeta akagaaligaali awo n'akyankalanyamu n'addayo mu bantu n'abagamba ndowooza mundabye kaadi ngikola ki tewali yafunye kaadi era olitajja n'akulimba mbu kaadi ekola ki process era nga bwe nkugambye nti bamaliriza okukuŋŋaanya empapula zonna ezo kakati bategeere nti ku kifo kyabwa Lord Kansala Makinde West 2 kuliko Katumba Faizo n'abalala bali bameka bali 7 kubwa MP ani bwe tugenda ejini ani process etandike vetting exercise NUP ate yalagako densi engeri gye ekintu kino gye kigenda okukolebwamu omuntu yenna agenda oyita mu kasengejja ajja ne kaadi agenda kuba asunsuddwa temugeze mu kamyufu ke kasinga naye akamyufu ke kaki abantu ne mutagenda mu bya vetting anti era byebyo era ku kamyufu vetting kamyufu yes ye vetting ke kamyufu ati kali uli abogamba NRM kakati ate oyagala kusaasaanya bubbi oyagala saasaanya buli yake todanga muno kuba example yonanga okubira ku NRM kubanga oyogera ku NRM oyogera ku kutyobola ddembe lya buntu oyogera ku bubbi oyogera ku bulyaza amaanya oyogera ku abantu abatalina integrity nsa stegera so tusobola NUP erabirwako bulabirwa so ogamba nti NUP kyekibina ekisinga okutunda kola survey abantu okujja nga balina that spirit kyekisinze abaagala mu kisanja kino oba kyekisinga emabegako nate NUP oba ogitunuulidde era it's a young party yes kyakajja wano ne bw'otunuulira obwesige abantu bwe bagitaddemu bw'otunuulira katwabadde mu delegates conference naye nga yes ng'otunuula embeera engeri ebintu gye bikolebwamu enteeketeeka obulungi nabaddeyo abadelegate omanyi badelegates biwayi ebyenjawulo nti tulinamu ababaka ba parliament ababeera ba member babeera ba delegates tulina basentebe ba districts ne tubeera ne basentebe ba divisions division mayors aba LC3 yes naye nali nesimbyewo
kati nga candidate kuba nali nvuganya ate delegates conference tulondera obukulembeze bwa NEC. Wali ovuganyani? Wali ovuganyani? Mu NUP tuvuganya abantu. Kale wesimbawo nani? NUP tuvuganya ku kifo. Ndako naye njala tutegere bulungi ebintu bino. Wagenda mu delegates conference nga candidate. Yes. Osobola okkirizibwa okwesimbawo nga candidate nga toli delegate. NUP is very open. Ekifo kyonna kyoyagala ku NEC nawe oba toli delegate wesimbawo. So wali oyagala kyaki? Nali nvuganya ku kifo ekya Secretary for Training and Patriotism Development. Ovuganya nani? Nali nvuganya ne omukyala Mitadorini Kaija, ye principal waffe ku NUP School of Leadership. Nali nvuganya ne omwami Pastor Muwanguzi. Owebusoga. Nali nvuganya ne mukadde wange bamuyita Kibuuka Moses, obusinga tumuyita Mosh. Mosh ono MC. Ono yali akola ku TV. Oyo weffe Makindi eri. Ne Moshi weri Butambala. Amini we Masaka, ali Masaka eyo gyagenda. So twali bataano. Bigenda okuggwa nga Pastor Muwanguzi yawangudde. Kuba ye yali incumbent. Nyinza okuba si kijjukira bulungi mu mutwe. Naye nga yawangula. Nze waliwo mu NUP kye batusigamu the spirit of sacrifice. Wavaamu okwerekereza ku lwa munno for the good of the party. Faizo. Wali mu delegates conference? Yes. Yalimu abantu bameka? Delegates conference yalimu abantu 127. Ba delegates balondebwa batya abeta mu delegates conference? Naye nkubulidde categories. Nati kati the mere fact nti oli mubaka wa parliament oba delegate automatically. Nongaba chairman. Era ba MP baliyo. Yes, ba chairman ba district. Then aba district nabo babira ba delegates, ba mayors nabo babira ba delegates. Bebo bokka. Ekitegeera. Then nafa abali ba candidates naye nga tetuli ba delegates naffe twali. So tegezaako kulaga engeri delegates conference eno gye yategekebwamu. One. Ekifo we yali. School of Leadership. Twali Kamwoki. 2. Enteekateeka nga bwe yali yonna bagikubyemu ebituli. Tiyakiyita mu lujja. NUP atagimanyi yeetaaga n'agitegeera. Abogerera NUP nti byekola bya dictatorship obagamba ki? Teri dictator singa Bobi Wine. Obagamba ki? Anti kati ateekwa okuba nga alina omutendera kwayogerera. Olina osooka omubuuza nti oyogerera ku mutendera ki? Gwa bukulembeze, oli muntu eyegwanyiza obukulembeze, wali okolaganyeeko ne His Excellency Bobi Wine, tokolaganangako naye, okitegeera kuba ebyo byonna byanjawulo. Waliwo yakolaganako naye ng'essaawa zino amwogerera ebikikinike nga baayawukana bubi nnyo. Kakati oba omusuubira kwogera ki? Oluusi bambi mubaamu n'abaayogera nga byagala tabimanyi. Nenze nkugambye bw'oba oyagala okumanya ebifa mu nnyanja genda kugoonya gy'obuuza kuba ewangaalira mu mazzi. So obwa dictator simanyi gye buva kubanga ebifo byonna byali open okuva ku kya president okutuukira ddala ku kisembayo. Era ebifo byonna byavuganyizibwako okuleka ataasaba nga bwe tuzizaayo empapula olwaleero. Singa ekifo kyendiko tekibaako muntu akisabye ng'ogamba nti waliwo obwa dictator bwakoleddwa sendi n'ayitawo unopposed. Anti etya kubeera ensi yalibadde eraba yennyini ye yatugamba nti temufaayo omuntu yenna ng'oyagala omumutegeera tunuulira bikolwa bye ng'oli munnamawulire kubanga bannamawulire baagaanibwa okuyingira mutabamiruko ze zimu ku sections ez'abantu abasinga okubeera objective. Nti gwotunulira ekintu njagala oyogereyo ekigambo kimu bwe kiti nti kusinziira ku kino na kino Bobi Wine dictator ku bikolwa bye. Lwaki abamawulire baabagana oyingira mutabamiruko oyo? Aliwa owa NUP. Nedda bannamawulire ebiseera ebisinga kyetaaga nnyo okubawa ekintu ekiyidde. Mutabamiruko wa DP wamulaba? DP bambi mbadde saagala gyogereko era simanyi oba balina tabamiruka. Is it okay for a political party like NUP okuba ne delegates conference nga badelegate bali 127 kiri okay? No, bwe babanga be baqualify. Ekibiina kya ggwanga ddamba. Nedda munnange tolaba His Excellency Bobi Wine. Mwina structure mwene yuko. His Excellency Bobi Wine omulaba. Katumba. Muntu w'abantu. Mwina structure mwene yuko. Munnamawulire n'obuuza ekyo.
muna mawulire oyagala abantu bakujjemu obwesige genda bugenzi ku kyalo oh my god okuviira ddala ku zooni nze nsula mu KV na zooni tulinako obukulembeze bwa NUP nsula mu luka gwa Katwetu that is parish kuliko omukulembeze wa NUP nkugambye nva mu Makindye West tulina omukulembeze wa NUP owa constituency tulina omukulembeze wa NUP owa district ekyo kitambula wonna era Makindye yemu ku districts ezaasembayo n'okufuna obukulembeze nga bakyatalaaga eggwanga lyonna lwekyo structures gye ziri bulungi nnyo era emirimu gitambula kakati bw'oleeta omuntu atali mu NUP akubuulira ebyo oba oleese mukyamu kuba abatabimanyi bambi ayinza okwogera ekintu nga takikola ki ne structures weeziri okuviira ddala ku byalo paka waggulu era katwabadde tulonda NEC okuviira ddala ku president era abajjayo empapula z'owa president yali his excellence Bobi Wine yes era bwe twatuuka mu delegates conference wali eri nga bamulangirira ngali unopposite teri mulala ya delegates conference eyo bagitira musemateeka kyo w'ekibiina omanyi delegates conference kati gwe oli musajja mugezi nnyo si lukuŋŋaana lwa kyeyagalire lwa mateeka yes mandatory oteeka okuyita delegates conference okulonda obukulembeze mu mateeka era nga olina w'osinziira kati ndi mukubuuza semateeka bwe mwasinziira owaba kiwalamu wa 2 oba ono omupya NUP teyina semateeka buuza gwe mwasinziira mu semateeka ki nedda semateeka munange omugazeti kakati omukadde gwe muyitiramu aliko envumbo eti ate nedda munange ebyo ebintu byasamwasamwa ate era gyo kyegendeze buli tuba tutuuka mu kaseera k'okulonda batera okusisimuka nabako bye boogera naye ate eyo topic nga yaggalwawo dda kubanga NUP yakiriyaringa eya buli kimu kati kitambula bulungi kati abako bemimiro ku delegates conference eno bagamba kifa nedda abantu abo bambi kubategeeza kintu kimu bajje mu NUP tutambuze emirimu kubanga NUP omanyi yaggwanga lyonna ate tewali muntu asibirwa bweru fe tulina enjogera egamba nti buli akonkona gwe muggulira ayingire teri bino nti naye ayo goyingiza nga tetumwekakasa tuli mulabira ku bikolwa bye era kyova olaba waliyo abayingira naye ate ne bafuna bwe bewaganya ne bafuluma ng'ebikolwa byabwe bibasindiikiriza kuva mu NUP kubanga NUP eyina core values kwe tutambulira so ebifo ebisinga bayiseewo unopposite kasita ozisuula si ebisinga ebimu president ebimu treasurer abo bonna bayiseewo unopposite n'abalala basenyonyi anti asenyonyi tayiseewo unopposite bani yamwesimbyeko honorable Alan Sewanyana okakasa yamwesimbyeko yamwesimbyeko oli namusinga obululu era omanyi ffe mu NUP tulina kye tuyita harmonization era ekyo tukitunda mu bibiina byonna ebyagala okutereeza ebyobukulembeze nga bwe nkugambye NUP kibiina ekirabirwako ebibiina ebirala nti olwaleero nga bwe gambye abantu bangi abaagala ebifo naye abantu 8 abange twagalako omuntu omu tukole tutya tulondako omwera no ffe tutandikana na kulonda kyekyenjawulo ekiri mu NUP muli abantu 8 banange twagalako omuntu omu tubawaddemu akaseera eddakiika mwogerezeganye era ali ku mwoyo gwa ggwanga amanyi nti nno ddala mu butuufu njagala kuweereza bantu asobola okugamba naye Katumba ono ansingako avaamu amagala we yavuddemu oba okitegedde kati NUP etutaddemu that spirit of sacrifice ne weerekereza ekitali walala oba oliawo naye ate abantu bo balaba nti NUP ate mwe bimuliko anti kati yakifere 100%. Anti kati munange obufere buyinza okuba bulina definitions ez'enjawulo kati semateeka mukolera buli kimu mukikola mu ngeri yammwe
naye waliwo etteeka mu Uganda erifuga ebibiina by'obufuzi weriri senga waliwo omusango gwonna oguli mu kkooti nti munaye ebyo bifere ebyo bya bufere byo anti kakati baguba gyeguli kakati era gujja kulinda ruling yaki iyo kkooti ngegambye nti ekyamazima abo baki naye ekibiina ekirina ababaka ba parliament abalondebwa erina aba secretary ba district chairpersons n'abalala ebyo bibeera byawalaala oli aba atiddemu buki abatiddemu buti so mbategeezako okulaga nti bwe tugenda mu panic nope as court holds party activities edda kakati gwe basobola okuteekako house arrest polisi toyinza gibuuza nti owaayo enkozi ekinze sirina musango gwonna kubanga waliwo kyebayita protective arrest oba okitegeera kati NUP ate ebya kooti ate gwobaddewo from the word go NUP ate kati ate era oli munnamawulire because oli asobola okuwandiika ogwo omutwe naye ng'era still buli kimu kigenda kutambula nga bwe kikola ki kuba byali bibaddewo Faizo gwe nabeeranga naye mu 222 ku TV si ye Faizo gwendi naye Faizo gwendi naye ali mu kunvuga kataka kati anedda si kataka NUP tugitambuliza nnyo mu bwerufu we are so honest we are so transparent tetulina kintu kyetukweka kyova olaba buli kintu tukikola mu musana era wabadde ogezaako okubuuza lwaki bannamawulire mwabagobayo tekwali kubagobayo naye wano nga mukyafumba musooke mufumbe mu presentingire ensi because mba soogera eri bannamawulire mba njogera eri nsi kakati munnamawulire erindamuuko tumalirize wano tujje tukole ki era bwe twamaliriza press conference omwogezi wa NUP addressing ensi ku biki ebikoze eki ebigenze maaso yes, mutabamiruka owekibiina oba kitegedde era mwakosa logic kimu okusinga DP yali ennaku 5 ngeri mukulonda mwesanga mumaliriza anti kakati nkugambye nti ekintu ekisookera ddala the spirit of sacrifice eyo mu bibiina ebirala bakyaginoonyeza mu kiwato nga mazina nti ffe twatuuka ku extent yegamba nti muli babiri Alan Sewanya na honorable ne honorable Sanyonyi mugende wali mwogeremu ekitegedde ara oli natuuka n'agamba ekyamazima onansinzeeko nze nagamba madamu Kaija ku lw'obulungi bwa pati ekintu kitwale genda osegeera moshi nagamba naye ekyamazima bwe kibeera nga bwe kityo ffena tuli ku kozi y'emu ate mu NUP tewaba kugwa teri nti ne bwe baba nga twesimbyewo naawe n'owangula mba sigudde just mbanjize buyizi so abantu bano ndowooza NUP tebategeera ntegeere naye ng'ate etegeerekeka wabagi criticizing from there nti oba nakyemalira temanyi bwa Museveni lwakuba gwe ndowooza oba oyinayo omuntu omu oba babiri kuba obayita abantu naye bali luddawa kubanga NUP ebintu byayo bitegeerekeka nga bwe nkugambye nti ekikonde kyaffe nakunyonyola dda kyekitegeeza the core values kwe tutambulira zitegeerekeka okuggyako omuntu nga mukuusa oyo NUP mukaluubiriza nnyo era tasobola gitegeera omuntu yenna nga mukuusa omuntu yenna nga talina integrity talina nsa talina buntu munda muye nga tayinza kuddawo nagaha banaalaba batya nga nze nkoze kino oyo NUP mukaluubiriza era yajogerera ebisongovu nnyo kubanga ye taba mwerufu aba ayogera nga tategeeza na B yadde C yadde D naye nga ategeeza S kati oyo NUP ebejjamu kaluubiriza nnyo nkugambe tututeyo empapula zaffe naye tulina n'obukakafu obwesige mu bagiyita Election Management Committee EMC nti olukiiko luli very very independent empapula zo bazitunuulire batunuulire ezoono babayiti tuyite mu kasengejja gwe kennyini ogambe tewalaba process nalukola gye yayitamu buli muntu n'agamba ekyamazima baleese candidate asaanidde debate abakubye ground abakubye empapula azirina nalukola ki
era bantu nga be basalawo kyova olaba eyesuulamu akambaayaya n'addayo nti nze ngenze independently walabe walabe byabatuukako naye omu ku bo agamba siriddamu NUP kusaba kaadi kubanga obutali bwenkanyi obuli mu NUP si bulabangako kituufu okusinziira ku ye naye ensi eba emukubamu ebituli kubanga ensi etunuulidde NUP bweti fe tuli ku minzaani kyova olaba mu NUP buli wookolera ensobi eyawukana ku ideology y'ekibiina eyawukana ku mission ya NUP eri very clear ekigendererwa kyaffe ekikulu kulaba nga tu-establishinga a new Uganda empya egenda kubeera etya Uganda empya esobola okuwa omwaganya bannansi okwegazaanyiza mu nsi yaabwe okulaba nga basobola okulaba ku kye bayita enfuga ey'amateeka nga basobola okulaba ku bumu nga basobola okulaba ku social justice nga basobola buli muntu ng'alina omukisa omuntu okubeera nga buli muntu olina omukisa okweyagalirako mu nsi yo access to equal opportunities okitegeera ekitali mu Uganda olwaleero nti olwaleero ne luwedde ku mpagala gw'olaba nga takyasobola yadde okukwata embaata ennema naye bakyamunominatinga n'olaba omuntu nga mu butuufu yali badde ali wakaawe bamukamira mata ne bamuwera ku kasoosi naye nga naye akyavaayo anominatinge kitegeeza abasigadde tobawadde mukisa oba kitegeera NUP kyova olaba yo ebyayo byangu naye bikaluubiriza nnyo atali mwerufu nga bwe nkugambye era bwe bowulira boogera ebikikinike banange kino wapi Faizo abantu bangi bazze babaddewo wano Besigye yaliwo myaka 20 Bobi Wine yakabeerawo myaka 5 kuba president ekisanja kale kimu kuva we yava mu kalulu kali nero ky'abantu bamukubyemu nnyo ttooki okulaga nti ekyamazima tajasobola kuguza struggle balaba nti yandibanga naye abatimba bbula olowooza ki abantu boogera bwe bati ebigambo ebyo senga oŋŋambye nti retired Colonel Dr. Kizza Besigye yabyogera naali badde mpuliriza nnyo naye bw'ogamba abantu anti wuliriza nti bw'ogamba abantu bali bw'oŋŋambye ab'olubatu abakolaganako ne His Excellency ne bavaayo olw'embeera zaabwe bo bennyini ekisooka ffe tuwanye ekitiibwa Bobi Wine asobola okuvuga struggle n'egguka tuwanye ekitiibwa abantu bonna abalina contribution gye bakoze okulaba nga eggwanga lino litereera we respect them highly era eyo ensigo bagitusigamu mu NUP appreciating each one's contribution oba ntono etya ne tuba nga tugiwa ekitiibwa kati retired Colonel Kizza Besigye teyaliiwo akyaliwo era ali mu struggle olwaleero alina amabega wa mitayimbwa oluvannyuma lwa kkooti okusalawo nti aveeyo naye nakyemalira n'agamba abeereyo anti ngezaako okulaga obadde obuuza nti retired Colonel Kizza Besigye yaliwo teyaliiwo waali nakati era ne bw'omuteekamu omuzindaalo akugamba tulwanirire Uganda retired Colonel Dr. Kizza Besigye gw'oyogerako ye yagamba nti ffena tuli mu buwambe mu kiseera ki okitegeera kakati ffe tetusobola kumala gamutwala for granted kabeere president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era amurespectinga kakati obuuziza ekibuuzo nti olwale Bobi Wine bamukuba mu ttooki amangu ddala ku myaka 5 nga Besigye bamukuba mu ttooki mu myaka 2 nedda ebintu byangu nnyo omanyi omuntu yenna buli lwabanga tali transparent nga tali honest nga si mwesimbu mu byayogera agezaako nnyo okulwanyisa omuntu ali ku kituufu ekyokubiri empagi nakyemalira kwe yeesigama enkulu ziri kumpi nnya naye ng'enkulu mu zo use of money nti yeekuyambisa nnyo ssente n'aziwa abantu ate yeeyambisa nnyo n'abantu ababo ng'okulwana oba abantu be bakkiririzaamu nti babo okulwanyisa okusobola okutuukiriza empagi ey'okubiri divide and rule oba kitegeere byonna kyemalira abikola
world over banachemali abakozesa nnyo ebintu ebyo nti buli lwobatematemamu bosobola okukola ki so bannaffe aboogera ebigambo ebyo ate ffe munaye tetulina balabe baabwe kuba biffe ebikolwa byaffe byakununula ggwanga lino eriri mu buwambe mu Uganda buli muntu ali mu buwambe ekyo kimanyi naawe oli mu buwambe munamawulire kubanga emirimu gye nkola gikola munange waliwo ne activities z'ogaana okugenda muno ogamba owaayi ku lw'obulamu bwange kansirike bakuba abannamawulire ne babaasa emitwe ne babamenya emigongo obimanyi tewali ali safe mu Uganda so kati obuuziza nti His Excellency Bobi Wine asobola okuggusa struggle eno His Excellency Bobi Wine si ye nanyini struggle eno struggle ya bannayuganda era naawe kennyini oli part of the struggle okundeeta obuleesi wano nyinyonnyole ensi ebigenda mu maaso oyo struggle si ffenna tugenda kwesimbawo naye gwe okugamba obugambi nti leero nno nkyazaani waliwo gaayi wa NUP Katumba Faizo Sendi ajja ayogereko eri ensi eyo struggle era tu appreciatinga contribution yamwe bannamawulire tubeera mu press conference ne mujja ne mubeera awo abayitirivu ng'oyinza ogamba laale eyo contribution yamwe tugiwa ekitiibwa n'olwekyo ekibuuzo ky'obuuza nti Bobi Wine anaggusa struggle si Bobi Wine eno struggle si ya Bobi Wine si yange si ya meya si ya MP si ya road councillor wabula ya bannayuganda wali badde obuuza nti bannayuganda banaasobola okuggusa struggle eno ye bajja kusobola okugiggusa lwaki kubanga be bannannyini buyinza bakyabulina nedda mwami Museveni n'abamukkiririzaamu baabo bawambako era kino okugamba nti n'obuyinza buli mu bantu no tebuli mu bantu mpozi buli mu bantu ab'olubatu okulembeze bwatuuka okugamba nti nze siweereza mmwe Museveni yakyogera siweereza mmwe nze mpeereza bantu bange kakati mwene tugenda mu kulonda naye oweteeseteese okuwaayo obuyinza akalulu obululuze akapapulupapula tekanzija mu buyinza therefore bannayuganda obuyinza tetubulina kubaba obuyinza kitegeeza okuba n'eddoboozi ng'eddoboozi ly'abantu liwulirwa ku nsonga ezibakwatako eddoboozi ly'abantu nga bwe boogera nti kino kitambule bwe kitambula nawe oli wamala okugamba nti nze sikoleramu oba kitegeera kooti neeyisa ruling nti kino kitambule bwe kiti gwe n'ogamba nti abalamuzi si be batambuza eggwanga lino kiba kitegeeza nti the principle of rule of law yavaawo wano mu ggwanga ekyokubiri nze ku mutwe guli ogw'amawulire nti by rule of law oba okitegedde ffe NUP nakutegeeza dde empagi ettaano kwe tuyimiridde tufanisa ekikonde a people centered government yeye empagi nti eddoboozi ly'ama because be bannayuganda be bannannyini nsi eno ensi bwe tuba tetusobola kutuula kugamba ku bakulembeze ate Uganda munnange okuviira ddala mu gyenkaaga mu ebiri tubadde n'obuzibu obwo tetufunanga mukulembeze azze n'amaanyi g'abantu taliiwo wabula lyanyi lya mmundu kuzoganya abantu n'obakola by'oyagala n'oyisaawo by'oyagala kyova olaba tebagambwako nakugamba balina that entitlement obagambako kimu bibiri ffe twalwana mwe mwalwanirawo nze gwolaba wano lindi iso nalireka mu nsiko gwakati biki kyogamba obalaba ne arrogance gye balina ku kkubo akuyisaako emmotoka nga gy'avugira ali kuwanuwe avuga bubi embooka agijjayo bagenda bakuba abantu kakati ebintu ng'ebyo toba na mukulembeze olwaleero tunuulira ne muyimirira for over 1.5 hours president agenda kuyita aba takyali president oyo abakibonerezo okimanyi nti bannayuganda olwaleero yadde wa NRM era naye akosebwa ku kibonerezo kyali mu ntebe ennene olowooza ababeera mu jjaamu awo abantu ne bafiira ne mu jjaamu kubanga just imagine otwala mulwadde mu ddwaliro kakati oba okyagamba nti oyo president naye akyasaana okubeera mu ntebe president yajja wano nga in fact aweebwa instruments of power kukuuma bannansi
n'ebyabwe. Olwaleero ekiri mu Uganda, president omulimu gwe omukulu yeekuuma bannayuganda. Olwaleero president yeerinda bannayuganda abeekuuma. Talina n'omu gw'ayagala amusemberere, ne bw'aba agenda kuyita eri babasiba wano, teri atambula, teri yenyeenya, banatera n'okutugaana okussa. President ayitawo tossa. Kati aba takyali president. Tokwata mu nsawo. Nkwata mu yaki. Esimu mpozi bazijaminga babalamejjamba netwaka bazijjako. Kati awo kye kitegeeza ensi yaffe weetuuse. Faizo tugenze ku protest vote. Nga mutandise bubi. Machindi baba kuyaka bavubuka Faizo. Temulinayo muvubuka n'omwe yawangudde. Batano ba NRM bana ba independent. What happened? Kakati akalulu kano fera kye tugezaako okugamba bannayuganda nti olwaleero ffe bye tukola tulabisa buli NRM kyekola kati kugirabisa. Era togamba mbu yawangudde. Togamba nti yawangudde. Wabula yayongedde okwerabisa. So ani afuna mu ekyo? Tugende mpola ku kulonda kuno. Kulonda kuno bakwatira wakalonda mirundi esatu. The special interest group erimu basatu. Banafa abakadde, banafa abaliko obulemu n'abavubuka. Naye bannayuganda ddala kuba ekintu ekiri special. Mukulu Matiya Sekanja ko ngamba nti no you're very special. You're special to me. Oba wanjawulo. Treatment eba ndala mu njagala ombuulire ekiri special. Kwebyo ebika ebisatu eby'abantu bye twogeddeko nti ba special interest group. Abakadde abaliko obulemu n'abavubuka. What is it that makes them special in Uganda? Abavubuka gwe kenyino kimanyi bulungi over 80% tebalina mirimu. Kye kibafuula special. Okuba nti bawangaalira mu bitundu ebiteyagaza migoteko bali mu myala n'osanga abaana b'abantu nga batudde ku mwala bali mu kunuusa biragalalagala si lwakuba nti baagala naye embeera nga gavumenti terina nteekateeka yonna gyekoze nti omuvubuka ono ekyo kye kibafuula special. Tugende ku kalulu okuggwera mu makomera bw'otuuka mu makomero oyinza okugamba oba eno secondary nali kigululi. Yes. Nga bavubuka bokka bajjudde bayitirivu. Ekyo kye kibafuula special. Eno gavumenti ereme kuwuliisa abantu. These people are not special at all. Banafa baliko obulemu be bali special. Nteekateeka ki gy'ogamba nti okuva gavumenti munnaye yajja wano oba okutandika n'omwaka bwe guti eno enteekateeka munnaye eri abantu abaliko obulemu bakadde baffe abakadde by law gavumenti kigikakatako okufacilitatinga abantu abo muteeka mu nnyingo eya 3 eya affirmative action. Nti muteekwa okuteekawo enteekateeka ewesobozesa abantu abo okweyagalira mu nsi yaabwe. Era gwe mutemwa gw'ensimbi oguweebwa abakadde oba babawa busente bumeka kuba nezo bazibba. Kataye ne baziteekako obukwakkulizo as if NRM yezigabanga party. So the government. Ne munne mu kuzibawa era babayita ne babambaza ebigoye ebya yero biriko omutwe gw'omusajja wano omusajja ali awo. Tebalina buzibu nawe oyambadde kuliko omutwe gw'omusajja. Ono Bobby. Ono Bobby president waffe. Nolire president waabwe. Bani. Olowooza lwaki tolina okukkiriza buli mwana kiki? No, ate kyenkulaze nti lwaki oteekako omutwe gw'oyo omusajja nga sente sizize. Kwase nga abatunze enteze. Noga nti abaleetedde omutemwa guno ekyo kiri tteeka likola ki? Libalagira. Kati akalulu kano eno kabaddemu ebirumira bambi bingi. Abakulu bano balina access ku registers. Mwasulayo gwa nagamba ogenda. Si bwa nagamba. Electoral Commission ya Mwami Museveni esasula mwami byabakama. Munnange basobola okukola ebyabwe. Nti aba NRM bo balina access ku nkalala zino. Era baagenda mu nkalala zino ne bakyusa amanya g'abaana. Abaana bagenze kutoka ku polling station. Ng'alondera walala. Ng'atuuse wano ku polling station nga bamugamba agenda ku AC. Oba kitegeera omwana najja ne endaga muntu ng'eriko nti keviina. Nenga mugundi talimu mu register. So temwafunye muntu n'omu. Anedda nga tunaba kutuuka awo. Kakati nitwebuuza kino ate bannange lwaki bwe kito. Tugenda okukizuula nti
waliwo n'abalala be baleese nga si ba mu kitundu naye nga bakulaga bakaita simanya kani bo batransferinga therefore ebintu biri mu process okalaba kaakano nolwekyo balina okulonda nga tolinawo okayanira kubanga baleese bulijjo mwogera ku kigambo gaali nga tubabuulira nti NUP ffe tulina gaali ya bikolobero tulina gaali ya buntu bulamu kyebayita eggaali ndowooza kati bannayuganda bamaze okukiraba abalina eggaali y'obubbi NRM abalina eggaali because eggaali kitegeeza that company gyobeera nayo okuyambako okukola ebyobuntu bulamu eyo ebeera gaali then eggaali y'obubbi gye twalabe ku NRM nti bajja ne baleeta abavubuka because Makindi katwe tunga omuluka lwaki ngwefasaizinga nnyo nti nze gwenvaamu nagubaddemu weewaawo nabadde ntalaga emiruka egy'enjawulo naye baataddemu abavubuka abasoba mu 3 abasoba mu 3 kati njagala nkubuulire abavubuka 3 ne bamala ba ambushinga electro polling station kyekibaawo nga bayambibwako abapoliisi bino byenjogera byange si bya MS Media omanyi osobola okukola that disclaimer bino bimuwulidde byo byange era mbivunaanyizibwako nga bayambibwako abalina emmundu nga bali mu byambalo by'eggwanga yes nga baana bambadde t-shirt eza yellow nga za NRM nga bambushinga polling station protest vote nayo ngenda gikubuulire kyetegeeza kubba ne bayingira ne balonda nga babasoma busome okayana nti bane ono si waawa no poliisi ekujjawo kujja jo navudde ku poliisi ekibuye saawezi kujjayo baana yes bade babayo okuba ati gwe wokayanirako bakuyoola genda obuze DPC wa Kibuye twabajjeyo paka saawa 3 za kiro nga tubagamba nedda banaye nga bakiri nti akalulu kale mukawangudde kakati abaana bano baleme kugenda kuba gye balaga tumanyiyo nebe mwakwata 2 abamu mwabatta abalala babuzibwawo tetumanyi gye bali kakati sekawuka kaali kakulume bw'okalaba saketi kakati mubatwala bwe mutyo mpola mpola kubanga bo bataddeko omusango gwa assault mbu bakubye abambadde t-shirt za yellow yenga babakubye natubagamba bane ba complainants kale bajje tubeere nga twogera ate nabo tebaliwo kale mubakubire ku masimu forginze awo amasimu bagatuwadde ku bategali nako netubagamba ndowooza mulaba kati abaana bafe okusula mu komera liyale abazadde babatubanja twabajjeeyo era abaana babayodde awo mu ttaawo abaana babayodde nabisaalu abaana babayodde mu Kibuye wano eyo mu Katwe mu Makindi ettu ate n'ebitundu ebirala tuuke Nansana era twalabye mu mukwano gwaffe Zambaali ngaawo obujulizi n'agamba waliwo ne gwe baalangiridde owa NRM ng'afunye obululu 2 ng'owa NUP ali mu 57 agamba ngezaako okulaga nti kino ekifaananyi naye ate ffe kituwa amaanyi first of all twabadde tukisuubira Nembe tugenda mu 2026 exactly twabadde tukisuubira kakati twawanguliddewa fe obuwanguzi bwaffe mwafunyeyo muntu twabafunyeyo gye bali mwafunye bali weewaawo mu division ya Makindi badde bagalaga mambo NRM yawanguddeyo no abakulimba gwe tuuka ne mu Katwe 1 so tubala mupira gwagenze mu goal ne bw'otuuka mu Katwe 1 wali eri eyina zones 10 omusanvu NUP kati simawo bawo twawangudde gwe genda mu Makindi 1 ojja kusanga zones ziri 10 bakugambye nti zones 6 NUP yaziwangudde emu bagiye you know so emivuyo gye gyabaddeyo naye twawanguliddewa obuwanguzi bwaffe kyetulaga bannayuganda nti akakiiko k'ebyokulonda first of all kakulirwa mwami Museveni byabakama y'omu ku betulwanirira okununula muwambe ate oyo na muwambe 011 kubanga tasobola kuyimirira ku magulu ge yadde okulangirira LC1 chairperson nti awangudde mu butuufu
tasobola walabe Kawempe tewalabe Kawempe ng'ezipapula ezimu ennamu bazisuula wansi alangirira enkyamu ako kakiiko kabyakulonda be bantu abatalina akalulu kogenda 2026 yakategeka akalulu kogenda 2026 era tukimanyi why don't you watch them kazira nedda tetujja kazira emmanduse yaleeta mwami Museveni mu 86 kaali kalulu na mwina plan B pulani B ate etya ffe bannayuganda tubabulira lwatu tugenda mu kalulu. This is a protest vote. What is protest vote? Ekyo gwedda kyenjagala obuuze. Ekigambo protest kya luzungu kitegeeza kuwakana, kitegeeza kuguguba. Nga bwe walabe Kawempe twalina protest vote ye bana abasirikale abajjaati ba iso baliyo bagiso bapusi ba vini ba nibo omanyi kati ebitongole biryawo ebyenjawulo. Bana Kawempe ne bagamba no tujja kulonda era ne bagenda balonda era akalulu ne tukawangula. That is protest vote. That is protest vote. Balonze mitwalo 19 abeka Wempe North. Yes. Abalonze mitwalo 3 exactly. Bwe babanga ku mu mbeera eyo yonna emmamba zasimba mu polling station abajjaati ne basinga n'abalonze obungi abaaki naye abantu ne babayitamu ne basalinkiriza ne bagenda. So wadongamba protest tubali tutali ku protest vote programmatic Kawempe wadde protest kitegeeza guguba. One tugamba bana Uganda tugenda kuguguba kuba bagenda kuyiwa amajja agatabangawo. Tugenda kuguguba tugayitemu tugende tulonde. Mukabavubuka mwakikoze kitewa kirabi ne babayola ne bateeka ku police nabavubuka babaddewo okusobola okulaba bayizo boogere ebyo abagoberezi bayolewe bateekebwe ku police. No anti kati line eggwanga okulitereeza. It's not a one man show. Nti Bobi Wine ebibi wadobuza nti Bobi Wine mwetegefu okukola. No fenna mu abantu abali ku kyalo abali mu Luka abali mu district abali ku Gombolo abali wa buno buvunaanyizibwa bwa fenna. Who is safe in Uganda? Ani addawa agamenti nze munangeza nze siri mu ebyo. Era kino ekyabavubuka kyayongedde okubalaga nti akalulu tekabbibwa ka Bobi Wine bokka n'akako kabbiddwa. Kati that charging akalulu katuyambe kati okwongera n'okucharginga abavubuka bali charged kati Wache tuongerako bulijja abaleta kimanyi kyekye obubbi tukola ki bali charged. Okitegedde kakati tugenda okutuuka mu kalulu nga buli omu amanyi ekyokukola. Tugenda kuguguba ekisooka tugende ku polling station tukalonde. Ekyokubiri tugenda kuguguba kukikwatagana n'okukakuuma. Ne protest vote kitegeeze anti yes ye definition ya kintu era alina definition endala oluzungu aba alutankana. Faizo tugenda guguba tukalonde. Oina smartphone yao tugenda guguba ati katiza tera mwe kigamu protest vote ku Google definition je balese ama teacher sebo. Okay ama teacher what is to protest kino nyaawo kuguguba kuwakana. Tugenda kuguguba tukanonye nga tukanonyeza mu kuguguba kuba bajja tugaana nti togende eno uba yali bibaddewo biri abiri wabiraba nga beerimbise mu covid nga babadde batandise okulangira ne tuguguba. Bana Uganda twagugubye nti covid taliyo mulimba paka ne tubajja omugati mukamwa. Okitegedde tugenda kuguguba tukanonyeze mu kuguguba nga tukalonda tugugube nga tukakuuma kuba tukakasa abagenda bagoba mu polling stations nti bane muveewo omusirikale bwakugoba wano ngodda wano ng'akugoba wano ngodda wali naye si bino mbudde ewaka kyetubagamba omusirikale baga nti awuvaawo dda wali naye bwakugamba nti dda waka guguba because buvunaanyizibwa bwange buvunaanyizibwa bwo okukuuma akalulu kano sikakyagulanyi si kange Katumba yeesimbyewo kalulu kaffe ffenna tugugube mu kulangirira awo. Ani alangirira? Mwami Museveni. Okuguba oti ataawo nti nedda byolangiridde si bye bituufu. Faizo
kuba byali bibaddewo ko kuba gwe munnamawulire ye Kayunga byali bibaddewo ne balangirira atayiseemu ye kwali kati 220 mu gumbali balangiridde atayiseemu ye Mwami Museveni kati bwe tubigenda kubawo 226 ye protest vote we are going to protest kalate lwakwesiba ku kigambo protest ekigambo weapon kitegeeza ki yakulwanyisa PFF ekulemberwa mukadde waffe Besigye eri mukadde waffe Lukwago eri mukadde waffe Honorable Semuju bo bagamba 2021 is a weaponized election. Bo bakiyita is a weaponized election. Era buli munnabyabufuzi ali ku mulamwa akimanyi bulungi nti akalulu ka 2020 manduso ya kutereza ggwanga lino. Lwaki tugenda mu kalulu kubanga tulina okubeera ne kibayita cause of action. Mujina ati ke kalulu amanya amakuba agakyusa gavumenti mangi akalulu lyerimu ku makubo nero akuba wano mu Uganda Mwami Museveni agamba tasobola kulangirira waliwo ne yagambaawo tetuyinza kwata gavumenti yaffe ntugiwa Museveni ayinza okuba Bobi Wine obuyinza joli Museveni yabugaba bana Uganda oba kitegedde n'olwekyo akalulu kano lwaki tukagendamu katutuuse ku kkuba eddala erisobola okukola ki singa bagaana okulangirira ekituufu bana Uganda basobola ogamba no mutuufu bye mulangirira bikyamu Baizo yagala osibula abantu kumaliriza programu y'olwaleero naye lwaki tubasiibudde mangu obudde bwe budakiika tulagawa bintu byokutaasa eggwanga mulina biwa obuddi nemwe buddaawo kolayo katono nkooye Bannayuganda kati beetaaga buli dakiika kubabeerako because buli muntu bannaye eggwanga litambula bubi sibula abantu kale naye nga nsiibula saagala na kubasiibula mikwano gyaffe Makindye nsaba bannamakindye West ate nga munnange bo ekyamazima baninamu obwesige naye kati olw'okuba tugenze mu kamyufu tugenze mu vetting tugenze mu kusaba kaadi agisaba siri omu bakama bange mbasaba bampa omukisa kuba olwaleero bano abasajja beetaagamuuko ku bantu ab'omuzinzi beetaagamuuko ku bantu ng'asobola okuyimirirawo nannyonnyola ensonga kati ebintu bwe byalaze ate bo bambi mu bikwatagana ne brain power tubasingako mmanyi okyazanya aba NRM neero omuwuliriza ngeri gyataputamu ebintu bambi kimu bibiri si ggwanga wabula ku praisinga muntu talina patriotism muye okitegeera so tugenda kufaafagana n'abasajja bano nensaba bakama bange bampa omukisa nkwata ebbendera ya NUP nja kubanga mpeereza abantu baffe bulungi naawe nkwebaza n'abalabi baffe mwena mwebale kusubscribinga omusajja gwe oli mulwanyi nnyo era mwe bantu betalina kwerabira omuntu yenna akwata ebintu bino n'obisaasaanya because ensi yonna oba omaze okucommunicatinga nayo mukola omulimu gw'amaanyi era tubaagala nnyo tweyanza nnyo tweyanzege wona wadde osinzira okubeera nga otulaba ne Katumba Faizo kansala addako Makindye West 2 ku kadi ya NUP lukiiko olwa City Hall yebanga LC5 yes tukome wano tujja kutandikirawo ne Faizo mulundi omulala lwakuba terobulabula engeri gyali facilitator ndowooza facilitator bamusindika mu bifo bingi nakati bagenda kuwummula pozi n'okutalaga eggwanga tusomesa mu kye tuyita each one teach one naye kati at least budde bugenda kubeerawo sebo tweyanza sebo tukome wano leero tutandikewo olunaku olulala akumaata kumira mpeera